calling this year a year of expansion. Lwaki Katonda ayita omwaka guno omwaka ogw'okugaziwa? Mwaka gwa kugaziwa. It is a year of expansion. Mwaka gwa kuva wafunda. It is a year of leaving the small Katonda place. akujje wafunda nga akutwala wagazi mu linnya lya God is Yesu. taking you out of the small place to a large Ngambye place. Katonda akujje wafunda nga akutwala wagazi. God is taking you from a small place to a large Ani place. awulira ngambeko nti amiina. Say amen if you hear. Mbadde nga nsomako musajja gwe bayita Isaaka. I've been reading about a man called Isaac. Isaaka Isaac yatandika story ye oba olugero lwe began his story ebintu nga bibi. when things were bad. First of all, enjala yali yagwa. First of all, there was a famine. Enjala ng'egudde mu biseera bye. There was a famine in his day. Enjala ng'egudde There was famine. ekitegeeza nga ali mu crisis. That means yali mu katyabaga. Abantu bonna baali mu kudduka All people were running away, nga bonna bagenda Misiri. running to Egypt. Naye nnyina agezaako okukwata ebibye But he tried to pack his adduke naye agende e Misiri. property to run to Egypt. Simanyi owulira You hear me? ng'ayagala naye agende e He Misiri. also wanted to run to Egypt. Mukama n'amugamba toserengeta Misiri. The Lord told him, don't go down to Egypt. Sigala mu nsi gye nakugambako Remain in the land I told you. kubanga ngenda kuweera mu nsi eyo omukisa. For I'm going to bless you in that Era land. n'abeeranga naawe. And I will be with you. Era n'anywezanga endagaano gye nalayirira Ibulayimu I kitaawo. will establish my covenant I swore to Abraham. Ibulayimu n'awuliriza Isaac listened. n'atagenda Misiri. He didn't go to Egypt. Abalala bonna nga bali mu kugenda, When others were going down, Ibulayimu n'atagenda. this man didn't go. What does it take to dig another well? Kitwala kyo si muluzi olulala. Ekisooka mu byonna First of all, weewale okukola abantu abalala bonna bye bakola. avoid doing what other people do. Tomala gakoppakoppa bantu. Don't just copy Bwe everyone. baba badduka gwe When todduka. they are running, don't Bwe run. baba bakaaba gwe tokaaba. As they cry, don't cry. Kyandibanga okudduka kwabwe kuli mu kugaziya ggwe. Maybe they are running away is expanding you. Kyandibanga ya Katonda yennyini enjala yagireese ng'era yagiganyiza bo badduke. Bwe baba badduka gwe todduka kubanga gwe ogenda oggula ebibanja byabwe. Maybe God is the author of this famine so that they run away and so that you can expand. Bwe baba bagamba y'enkonomenzi bw'egaanye bitabuse tuzzeeyo mu kyalo bagenda abooluganda tonaabakubira nga mutuuse. When they say the economy has failed, we've gone back to the village. Tell them we shall call you when you reach Bwe there. baba bali mu obulokole gwe tolemwa. When they fail in salvation, Lekeraawo don't kaaba fail. n'abakaaba. Don't cry with those who Bayibuli cry. egamba Isaaka n'asigala. The Bible says Isaac remained behind. Olw'ekkumi lugamba nti Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Then the Bible says Isaac sowed in that land. Lubereberye 26:12. Genesis Isaaka 26:12. n'asiga mu nsi eyo. Isaac sowed in that land. Abalala bonna gye bali mu kuddukamu ye gye yasigamu. Where others ran from, he sowed there. Abalala nga kibalema. Where others were failing, Bwe Katonda agenda kuwa kaleegi okole ebyo ebibalemye mu linnya God is lya going to Yesu. give you the courage to do what they have failed to do in the Kyenvudde name gamba of tomala Jesus. gadduka n'abadduka. That's why I say don't run with those who run. Tokaaba n'abakaaba. Don't cry with those who Tokoppa cry. balemwa. Don't copy the failures. Todduka nga badduka. Don't run as they run. Togwa nga bagwa. Don't fall as they Bwe baba fall. bayenda toyenda. If they commit adultery, Bwe baba don't. balya ebisiyaga gwe tolya. If they're homosexuals, don't follow Bwe baba them. babba gwe tobba. Once, if they are stealing, Bwe don't baba bava ku steal. Mukama gwe When tomuvaako. they are leaving the Lord, don't be a Sigala part of them. ng'olina w'oyimiridde. Remain standing Awo somewhere nga bagenda e Misiri. as they go to Egypt. Baleke nga bagenda. Leave them to go. Katonda agenda kukuleka awo ennyininyini we bavudde. God is going to put you where they have Awo left. agenda okukuweera omukisa mu linnya erya He is Yesu. going to bless you there in the Ani name of awulira Jesus. ngambeko nti amiina. If you hear